Concerns about how our leaders are continuously using the COVID lockdown to further trample on the rights of citizens unjustifiably. We thank all health workers who continue to play a great role amidst very difficult situations under which they operate. We also want to thank God, who has kept our country safe. We have had no death from coronavirus, not because we have a superior healthcare system, but God has watched over us. Now, some will say that the lockdown is what has helped, but in spite of the lockdown being put in place, we have registered cases and we are thankful that no one has succumbed to the virus. In fact, we have watched videos of coronavirus patients playing and laughing while having a good time in the various health facilities where they have been placed. Now, while the coronavirus has not killed a single Ugandan, government security personnel, including LDUs and others, have killed so many people, tortured Ugandans, and mutilated others in the name of enforcing COVID-related restrictions. Vincent Ssenyonyi, a resident of Wakiso town, was shot and killed on March 31st. Margaret Nanyunga, an 80-year-old woman, was murdered when LDUs raided her home on April 1st in Chengera. Wilbur Kawono, a border rider, was shot dead by a policeman in Budaka district on April 18th. In Jinja, Evelyn Namulondo was shot dead by the LDU, and Charles Sanga, a businessman, died after he was violently attacked by soldiers and police officers on the orders of the RDC. On May 10th, Alfred Mwanga, a 46-year-old resident of Kapwata village in Queen district, was shot dead by LDUs, ostensibly enforcing the curfew regulations. On May 13th, Eric Mutasiga, a primary school head teacher in Mukono, was shot by the LDU as he pleaded with them not to shoot a chapati seller. He later succumbed to his injuries. In Kasese, a one Benon Nsimenta, a lay reader and father of 8, was shot dead by a soldier on June 24th. In Oyam, the LDUs beat up a 65-year-old man and killed him last week. The list is endless, and the number of those who are nursing gunshot wounds is even higher. A few days ago, we saw a young man, Hussein Walugembe, immolate himself after police confiscated his border while enforcing COVID restrictions. Eyewitnesses say police officers in Masaka asked Hussein for 100,000 shillings for them to release his border to him, but he could not raise this amount of money. Hussein's death is only a symptom of the larger problem that we have on our hands as a country. It's our considered view that government should begin to ease the lockdown restrictions. Let's start by reopening places of worship, churches, mosques, and others, with some guidelines. If a bus, for example, can have 40 people in it for a journey of over 10 hours, a church or a mosque, which seats about 500 people, can certainly have a fraction of that number while following guidelines like hand washing, sanitizing, and others. Kenya, for example, has opened up its places of worship, limiting services to about 100 people. Now, you remember that Kenya has registered a higher number of infections than Uganda. They have over 8,000 cases of coronavirus patients, and over 160 deaths have been registered in Kenya. But even with that, they are saying we can still begin to open up while having certain restrictions in place. Ladies and gentlemen, as scientists have indicated, coronavirus might be with us for a much longer time. So we must find ways of continuing to live our lives, even as we fight this virus. We're also bothered by the death of Emmanuel Tegu, a third-year veterinary student at Makerere University. Now, according to the deceased's family, Emmanuel told them just before he died that he was beaten by LDUs. Now, in law, for those who are familiar with the law, there is something called a dying declaration, which is admissible as evidence in court that can be corroborated. So this should be put into consideration during investigations. We're asking police to make sure this is captured as well, this dying declaration. Fred Enanga, the police spokesperson, said that Emmanuel was beaten by a mob and that he had a mental challenge. Now, you and I know that Enanga is not a qualified medical personnel by any standards.
And in any case, he did not carry out any tests on the lead. So Enanga and others like him should stop making reckless remarks that only add salt to the injury of Emmanuel's family. Enanga also said that there is CCTV footage from St. Augustine Student Center. Now we are saying let that CCTV footage be availed so that Emmanuel's family and the country at large gets to know what really happened. Because severally, whenever something happens, like when the late Ziggy Wine died, when Rita Nabukenya was murdered by the police, the same Enanga came out to say, we have CCTV footage. But to date, we have not seen that CCTV footage. So in this same case, Enanga has also said there is CCTV footage. Let it get to be availed so that ultimately the country can get to know what happened to Emmanuel Tego. We want justice for Emmanuel, plus all other Ugandans who have died in very disturbing circumstances. We condemn the reckless use of the gun by security agencies. At the same time, we continue to call for the improvement of the welfare of the men and women in uniform. As we have said before, our analysis is that Ugandans are poor, stressed, and desperate themselves. All Ugandans must become free, and that's what our struggle is about. Thank you. I'll do a quick translation of this into Luganda, especially for our Luganda media houses. Tubalamusako fenga abekisinde kya People Power. Ekisinde kyaffe kya People Power China bikisongako olunwe. Fenga aba People Power tulaba nti abakulembeze baffe abatutwala kaakano beeyongedde okukozesa embeera ya corona okulinnyirira eddembe ly'Abannayuganda, eddembe ly'Abannansi, awatali ngeri gye basobola kuwuliriza ebintu bye bakola. Ffe nga People Power tweyongera okweyanza bannaffe abakola mu byobulamu, abasawo, badokita, bannansi n'abalala abagezaako nnyo n'amaanyi okukola ekisoboka okulaba nga bannansi baffe babeera mu mbeera ennungi. Ate nga munnange abasawo baffe bano bakolera mu mbeera enzibu ennyo, tebalina byakukozesa, akasaala katono, oluusi kajja leeti, ne beeyongera okukola emirimu gyabwe. Ffe nga People Power tubeebaza. Weewaawo twebaze ne Katonda kubanga akoze kinene nnyo okukuuma eggwanga lyattu lino. Tetunnabaayo na muntu yenna afa kirwadde kya korona, simbulwa kubanga ebyobulamu byaffe birungi nnyo. Ne Katonda atubeereddemu mu buli ngeri. Abamu bayinza okugamba nti omuggalo Mwami Museveni gwe yateekawo gwe guyambye okulaba nti teri bannansi bafa. Ekyo si kituufu nnyo kubanga omuggalo weeguli, naye abalwadde tubalina era abeeyongera okufuna akalwadde kano tubalina newankubadde nga omuggalo weeguli, naye bannaffe bano tebafa, era kyetuva twebaza omutonzi ku nsonga eno. In fact tuze nga tulaba obutambi nga bannaffe bano be basanzeemu akawuka ka korona gye bali mu malwaliro bakyakyanca abalamu, kugamba tebali mu mbeera eyeeraliikiriza. Weewaawo korona talina munnansi yenna gwe yaakasse, era tusaba nti tewabaayo n'omu afa. Naye ate gavumenti yaffe abakolera ebitongole bya gavumenti ebyokukuuma bannayuganda, poliisi, LDUs n'abalala, ate bo bakoze kinene nnyo okutta bannansi. Era examples ebyokulabirako ebiri bingi nnyo. Tulina omukulu gwe bayita Vincent Serungi, ono mutuuze ewakiso. Bamukuba essasi ne bamutta mu mwezi gwa Maachi 31. Margaret Nanyunga mukyala mukaddemuko yali mukaddemuko nga alina emyaka 80. Aba LDU bamutta bwe balumba ewuwe olunaku olusooka omwezi gwa April mu Kyengera. Wilbur Kawono ono yali muvuzi wa boda boda, naye abapoliisi bamukuba amasasi mu disitulikiti y'e Budaka nga April 18. Ejinja omukyala gwe bayita Evelyn Namulondo naye yakubibwa amasasi aba LDU. Charles Sanga ono yali musajja businessman naye yafa oluvannyuma lw'aba poliisi n'abasirikale okumulumba nga bagendera ku biragiro bya RDC. Nga May 10 Alfred Muwanga omusajja ow'emyaka 46
yali abeera mu kyalo kye bayita Kapwata mu district ye Queen, naye yakubibwa amasasi aba LDU nga bateeka mu nkola ebiragiro bya kafyu. Nga May 13 Eric Mutasiga ono yali akulira essomero lya primary Mukono yakubibwa amasasi aba LDU yali agezaako kubeegayirira baleme kuba mukozi wa chapati kubanga ba LDU bali bagala mukuba amasasi yali akola chapati ng'obudde bwa kafi butuuse. Eric Mutasiga mu ngeri y'okubeegayirira tebakikola ate mundu bazitunuza ye ne bamukuba amasasi era yamala n'afa. Kasese omukulu gwe bayita Benon Simenta era nga musajja yali alina abaana be 8 naye yakubibwa amasasi, musirikale yamukuba amasasi nga June 24. Mu Oyam aba LDU bakuba omusajja ow'emyaka 65 ne bamutta wiki ewedde. Lisiti mpanvu bangi abatiddwa era n'abo abapookya n'ebiwunda ate bo basingira ddala n'obungi. Ennaku eziyiseeko emabega omuvubuka gwe bayita Hussein Walugembe yeeyokya ku lwaki poliisi yakwata boda ye piki nga bateeka mu nkola ebiragiro bya kafyu naki. Abaaliwo bagamba nti poliisi yagamba Hussein ono abawe emitwalo 10 basobole okumuwa boda ye, naye Hussein musajja watu sente nga tazirina kwegamba ensi nemusobera kwekweyo kyokwo. Hussein engeri gye yafaamu kiraga ki ekigenda maaso mu ggwanga lyattu. Bannansi obunyiikaavu balina ku mitima n'embeera gye tuyitamu. Fenga People Power tugamba nti gavumenti etandike okukendeeza ku muggalo, okuggulawo ku muggalo guno n'ebiragiro bye baateekawo. Katugambe gavumenti fetugamba nti etandike n'okuggulawo amasinzizo, kyaki, emizikiti n'awalala abantu we basinziza, weewawo nga bateekako n'obukakulizo obumu bakozese zisanitizer banaabe engalo naki, naye bagaggulewo kwegamba eggwanga litandike okuddayo okukola. Wano ku mulirwano e Kenya bakikoze, bagguddewo amasinzizo era nga bagamba nti buli saaviisi erina kubeeramu abantu 100 nga of course basanitizinga banaaba engalo n'ebirala bwe bityo. Mujja kujjukira nti Kenya erina abalwadde ba corona abasinga abaffe wano. In fact so far balina keesi 8 ezisoba mu 8 era n'abakafa e Kenya basoba mu 160. Naye waawo bagamba nti newankubadde buli guti katutandike okutereezaamu, katutandike okuggulawo bannansi baddemu emirimu gyabwe. Basebo ne banyabo abakugumbya science n'ebirala batugambye nti akawuka ka corona kakyali naffe okumala ebbanga nno eriwerera ddala. So kwe kugamba nti tutandike okulaba engeri obulamu gye buddawo nga bwe tugezaako okuwaŋŋanga akawuka kano kubanga si kakuvaawo kati bannasayansi bwatugamba. Kati kitegeeza nti tulina okutema empeenda tulabe nti obulamu buddawo. So ffe kye tuba tugamba nti tutandike n'okugulawo amasinzizo nga bwe tugezaako okwetegereza kiri kitya, then mpola mpola tutandike n'okuggulawo ebirala bannansi baddemu obulamu bwabwe nga bwe kirina okubeera kubanga corona nga bannasayansi batugamba akyaliwo. Fenga People Power era tutawanyiziddwa bwe twalaba omuvubuka Emmanuel Tegu yali muyizi e Makerere ng'asoma degree ya veterinary medicine, engeri gye yafuddemu. Family y'omugenzi egamba nti Emmanuel Tegu ono yabagamba nga tannafa nti aba LDU be bamukuba nga bateeka mu nkola ebiragiro bya kafyu naki. Ate abamanyi ku mateeka tulina kye tuyita dying declaration nti oli bw'aba afa n'ayogera nti gundi ono oba ono yeyandeeteddeko bino ebisago bye nnina oba yeyankozeeko obulabe, mu mateeka kooti ensonga eyo eba ejyaniriza ng'obujulizi. Era ffe tugamba nti buno obujulizi bugenderweko nnyo nga investigations zikolebwa. Eggwanga litegeere Emmanuel Tegu ono yafa atya. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga yavuddeyo n'agamba nti Emmanuel Tegu yakubibwa abayaaye. Era Enanga n'agamba n'ogamba nti Emmanuel ono yalina
akakyamu ku mutwe bwe yayogedde mwena mukimanyi nti Enanga si mukugu by'obusawo mu ngeri yonna ate ne bwe kiri bwe kityo tebaakolako kukebera ku mukulu ono nga tannafa so kati Enanga okuvaayo n'agamba nti omukulu ono yalina akakyamu ku mutwe naki abanga ayongera omunnyo mu kiwundu kya famire ya Emmanuel Tegu ono era ffe kyetuvumirira. Enanga y'omu yagambye nti CCTV footage oku St. Augustine Student Center awo waali era Enanga ne poliisi tubasoomooza ntubagamba nti obufaananyi buno bwa CCTV bubufulumye eggwanga litegeere famire ya Emmanuel Tegu etegeere omukulu ono yafa atya. Kwa poliisi egenda nevaayo negamba nti tulina CCTV footage bwe baayogera ku kufa kwa Ziggy Wine era ne bayogera bwe batyo Enanga y'omu ku kufa kwa Rita Nabukenya ne bagamba ebifaananyi tubirina ne kaakano tebivangayo so ne kuluno bagamba nti weebiri bifeeyo eggwanga litegeere famire ya Emmanuel Tegu etegeere munnaffe ono yafa atya so si bino poliisi kuvaayo negamba oyo abayabe bamukuba simanyi alina ekikyamu ku mutwe ekyo ffe tukivumirira nga people power ffe tuvumirira effuga ery'amaanyi erikozesebwa emmundu bannaffe bamukuuma abeena otukuuma abapoliisi ab'amagye LDU n'abalala era mu bufu bwe bumu ffe nga people power tugamba nti gavumenti ekole ekisoboka kyonna okutandika okutereeza embeera y'abannaffe bano abambala yunifoomu abasirikale abapoliisi mwatusi nti bonna bakyamu mulimu n'abalungi abeegwanyiza enkyukakyuka era tebayisa bannansi bubi neffe tugamba nti ensonga eno ekolebweko kubanga nabo bayita mu buzibu obunene nnyo basula bubi balina amabanja abaana baabwe tebasoma naki balina obunyiikaavu ku mitima nabo tubakoleko kubanga bannansi era beegwanyiza enkyukakyuka nabo abasinga ngaffe mu bufu bwe bumu tukubiriza bannayuganda nti tusigale ku mulamwa okukola ekisoboka kyonna okulaba nti eggwanga lyattu lino liva mu ffuga ebbi nti tutereeza eggwanga lyattu literere gibeereko ng'amalala amawanga kisobokera ddala mu ngeri eyo mwebale nnyo mwebali eddala bassebo ne banyabo okukubiriza bannaffe tuzze nga popawa twavaayo ne tugamba nti abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo bajje bafune empapula bazijjuze tubategeereko n'ensonga ze baagala okukwasaganya tulabe engeri gye tutambulira awamu mu buufu obwo so tujja bajjukiza ti foomu weeziri abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo